abakabaka yoyo lubaale gwe tugamba nti ne bw'omuteerawo ebintu aba abanja gwe ng'omuntu era lubaale oyo aba wakwebakirira. Wano waliwo omuwala alabika ndowooza oba wammamba ndowooza. Akati omuwala ono eyeddira emmamba agamba nti yabaddeko ku supermarket y'emu oba ndowooza nga balina ebintu bye bagula. Ndowooza nga waliwo omuvubuka ogambye nti ng'akusuubiza okukuwasa, agenda kukuwasa biki. Kati naye omuvubuka oyo wamunyizizza akantu katono nnyo. Omuvubuka ne yeekyanga n'anyiiga n'adduka. Kati bwe yadduse n'ababulako. Kati ne mutandika omumunoonya ne mumunoonya n'abula ne mumunoonya n'abula ne musalawo mudduke emisinde nga mumunoonya n'abula, ekkubo ne libabula lyakutte. Kati ate mwagenze okuwulira ng'ate emabega era muliko ababagoba. Kati ate eyabadde abagoba ate nga temumulaba. Kati gwe munoonya abadduseeko temumulaba, ate waliwo abagoba emabega naye temumulaba. Kati otegeeramu ki? Ekyo bagamba nti oli yennyini akubuzeeko yakugoba. Okitegedde? Abadde akugamba nti agenda kukuwasa oyo kabaka oba tugambe nti oyo lubaale, naye lubaale oyo waggulu aba afugwa kabaka. Okitegedde? Lubaale oyo abamu ekitundu ekyakaggwa ensonyi oba kaseegu oba aba musobu. Kyekyo ekitundu ekikuviirako okulootanga ng'abantu beegatta nammwe mu kikola ky'omukwano mu birooto biki. Kati era tikirina njawulo ne kino nti ngenda kukuwasa, muvubuka ayagala kukuwasa. Muvubuka yagambye ayagala kukuwasa n'omunyiizaamu ekintu kitono, omuvubuka n'adduka n'ababulako ne mutandika omunoonya. Ate mu munoonya bwe yabuze ng'era sitiru mukyadduka okumunoonya ate nga ne mabega waliyo abagoba naye ng'ate abagoba era temumulaba. Kati y'omu yeye. Kati waliwo ebiseera kabaka wabadde abanjiza ng'abawa obubaka akubanja mu bintu eby'enjawulo naye nga tofaayo kutambulako ng'oli mugayaavu oba oluusi olw'obutamanya. Kakati naye ng'akyalina akaseko ng'akubanjisa kaseko akubanja weeyolekerwa ebintu eby'enjawulo ebitali bya bulijjo. Mu bulamu bwo waliwo ebikugwako ebitali bya bulijjo. Kakati ebiseera ne bikuyitako. Kati ebiseera ebikuyitako kati oli bulijjo akuwa obubaka bulijjo akunyonyoogera nti ntereeza. Kati saawa eno yakuzze mu butalabika. Bulijjo akweyoleka nga obubaka bukweyoleka nga bukuweebwa. Kati saawa eno kyakuzze mu butalabika. Kati gwe munoonya okufuna ono ayagala okukuwasa abuze. Kati ono abagoba emabega nga temumulaba y'omu y'oli. Suubira okuba nti wemba njogera n'omugezi aba ategedde. Y'omu y'oli. Kati waliwo akaseera wabadde akuperereza ng'akuwa obubaka biki. Njagala byange kale nga omanyi nti ozikukata obutegedde naye nga kibaddewo nga ajja kuloosa ebintu byabwe nga bwe babyagala. Kati naye nga tofuddeeyo ogenda mu maaso nabyo oliko biki bwe bityo. Kati kyo kibayita omusambu kudda mu butalabika. Bulijjo gubadde gunyumya naawe n'oguzannyiramu. Kale ekyo kyebagamba nti kati olutambi lukyusa enzingulula. Kati bwe kiba kitundu kya busungu kati kikubye koodi kati kadde mu butalabika lubaale ojja mukola ku kifuba. Okitegedde? Kati ke kakatundu bwe mbanga bulijjo mbadde nkuwa obubaka nga tobufaako. Kati kanzire mu butalabika ojja kunoonya ku kifuba. Kati kyekyo abadde bbaawo kati ate afuuse mulabewo ate akwekwese. Akwekwese kati oleme kumanya nti y'oli. Okitegedde? Kakati nekiddako ogenda kukwasaako ebiri. Kakati ogambye nti wakati mu kudduka ng'ono abagoba waliwo omukubo we mutuuse ne musangawo ettaka nga lingi erimyufu nga batuumyewo ettaka nga lingi naye ng'okuyitawo si kyangu nga liri mukubo wakati nga bw'oba olirinnya owulira n'ensisi era n'ogamba nti obuze katono likuleme. Kati kye ki? Nti ensonga za kabaka lusozi, ensonga za kabaka Bugijje, Bulumi, Kawonvu na Kagga. Okitegedde? Kaakati kwesiba bbiri. Omuvubuka abadde akwana njagala kuwasa mukwano bikikkiriza nkuwase
nembanga abakiriziganya naye n'omunyiiza nadduka n'akubulako kanotandika omunoonya n'omunoonya emitala n'omunoonya ebyalo stiru n'abula bw'abuuza ate ogenza okuwulira nga waliwo omulala ate abagoba temumutegeera kati ekyo ndoza nkikunnyonnyodde kati wakati mu kubagoba mulinaawe mutuuse mu kkubo ne musangawo ettaka nga ttuumewo nga likoze endooza olusozi kati nga limyufu naye ogambye nti nga okulirinnya ensisi entengereze era katono likuleme kati kyekyo okitegedde kyekyo kati essaawa eno agenda kutandika kudda mu buttalabika agenda kubanja oyagala oba toyagala omutereza oba tomutereza gw'omanyi kati ogenda kutandika ekitundu ky'obulumi ekitundu ky'obugigi ekitundu ky'okukaaba ekitundu ky'obwavu kubanga luli akalembereza kabaddewo n'ogaana ate oba oli awo si kugaana naye butamanya ate obutamanya bw'obuteeka ku bbali oluusi naawe obutafaayo kugamba nti kennoonyereze ku biki byendoota mulinda kulwala mulinda kukaaba mulinda ssente bajjibwako mulinda byammwe kufa mulyoke mutambule kati awo musango stiiru guba gusigala gukusinga okitegedde nnyabo yeddira emmamba kati waliwo na katundu era akabadde kategeeza nti n'osanga ekkubo nga lirimu ettaka noza tutandikire kwako tulina we twatuuse mu luguudo makkati mu kkubo nga baaliwawo ettaka erimyufu nga kasozi bwe bati nga bw'oba tosinzidde tosobola kukabuuka oba si kyokukawalampa kati nze mukazi wattu alina ensisa atasobola kuwalampa katebi nnene nafubye n'empalampa nga buli lwempalampako ebigere bibiri nziro emabega kuba nabadde ntya nga sisobola ng'abaanange bonna bo badduka buddusi bakabuuka bubuusi ne ŋŋamba bannaye nkoze ntya kwe kwambukayo ekigere kimu ne mbagamba temundeka nga ndaba bandeka ate nga kiraga waliwo kitugoba kyagala kutulya kale kyekibagoba ekyagala okubalya yooli eyaggamye nti ayagala kuwasa n'omunyiiza nadduka n'abula kati sawe no gw'onoonya era y'omu yabagoba kyokka ate abagoba temumulaba era y'omu bw'aba kugoba yakutera emisanvu mu kkubo kyo kye bayita nti oluguudo mw'oyita okutereeza ensonga z'obwakabaka teruba lwangu kyokka banno babadde bakuyitako buyisi okitegedde gw'oyagalibwa banno wonna nabadde bakuyitako buyisi ezo mpewo egyo gyonna myoyo gw'onoonyezebwa gw'oyagalibwa gw'oliko bakuntumye bonna bw'obadde osaba okuyamba tebayambye wabula lwoya lwa mu nnyindo obadde olinyisaayo ebigere bwe biseerera bwodde emabega bw'olinnya bwodde emabega naye nga banno bakuyitako obuyisi bw'obasaba obuyambi naye nga bo bagenda bugenzi lwoya lwa mu nnyindo omunaku kaama yerandiza yekka kyebakugambira nti anoonya lubaale vva ku bantu weetengerere tunula mu ngatto zo faayo kukikwatako kola ekyo ekyakuleeta ojja kulaba ng'otuse ku buwanguzi genda mu maaso kati mukwano gwange omu gwensinga okwagala bamuyita akatutu Allen Mutoolo nanneeragirako ne mugamba Allen tewandibadde gwe nondeka kale wandinsise ku mukono yabadde yambadde ekitepeeyi kimyufu nga kirimu obumasaamasa ng'ayambadde nakammini nga yagejja yenna mukazi munene kati ye nga nneeragirako nandeka n'okundeka teyanyambye n'ayimirira ebbali kale kyekitundu oyo omukazi omunene oyo maama Nabinene ayambadde ebitundu bibiri ali mu kateteeyi kamyufu kalimu obweru kyokka kammini ate nga mukazi munene ekigambo mukazi munene oyo maama Nabinene ekigambo kateteeyi kamyufu oyo maama Nabawanuka ekigambo kalimu obweru ke katuntunu kajjajjaffe Mukasa ekigambo akateteeyi kammini oyo maama Nakalalu maama Nakayaga ku katundu kabamweyana kakati omukyalo oyo Allen Mutoolo kibadde kikulaga bajjajjaabo eggwanga mwe baava buli lw'obeera nga mu birooto byo nga bulootamu Kagame pulezidenti wa Rwanda oba omusajja yenna omunyarwanda ku kyalo oba omukiga oba omunyankole oba omukine nga akugira nnyo mu birooto ebiseera ebisinga ebirooto ebyo bitera nnyo okulaga eggwanga lyo buli olaba nga omusajja wali ku kyalo omusajja omupakasi oluusi munyankole oluusi mukiga oluusi musaamya oluusi n'oloota pulezidenti Kagame
kisinzira omuntu oyo gwoloosa atambulira mu ggwanga ki. Abantu abo batera okuvaako emyeso gya mawanga gaffe. Abantu bangi nnyo balaba baludde mu buwanga mu Buganda, baluddemu mulimu ebijja beddira ebika, balina abakulu b'amasiga. Najja aloota ekirooto ng'alaba atambula ne Kagame n'omugamba oli Munyarwanda n'awakana nga ne taata we tayinza kikkiriza, naye ate gwe oba omugambi era bw'akivaako ng'agenda kuwanga tto. Kati ne kino ekirooto bwe kiri, omukyala azze wakati nga oli mu kulemererwa ettaka libadde mu kkubo nga likoze olusozi nga bw'olinyisaako ebigere bw'odda emabega. Omukyala azze nga munene ng'ayitibwa Aleni Mutoolo, okitegedde, abadde ayambadde obuyinza. Omukyala munene oyo mama Nabinene, akateteeyi nga kampi kamini dress n'akayaga mama Nakalalu, kitundu kya Bamweyana, kiri ekya Nabinene kitundu kya Kabaka. Teteeyi kalimu obweru, oyo Lubaale Mukasa kubanga mweddira Mamba mwava Ssese. Akatundutundu nti ng'akateteeyi kamyufu, oyo mama Nantaayi oba Naabawanuka, kyo kitundu kya jjajjaffe Kiwanuka. Omukyala aganya okuyamba kyeki nti essaawa eno olina w'ogenda okutuukira emirimu gife ne ssente zife ziggwewo, ate ng'oli mulwadde olumiziwo era ng'obonaabona, ekika kikwesambye, buli omu akwegaanye. Akaseera ako kajja okusinziira ku bubaka bwo. Lubaale agamba we nali neetaagira nga tukyali ba mukwano wagaana. Ke katundu ak'omwami abadde akugamba okuwasa n'omunyiiza n'akubulako n'agenda n'afuna entondo n'agenda. Kati ogwo mweso wano wabadde agambira nti ngenda kukuwasa, kye bagamba nti abateesa tebayomba. Lubaale ng'akyali muganzi gy'oli, okyali muganzi eri bajjajjaabo. Kale mwami afunye entondo n'anyiga n'agenda, ate n'otandika okwekuba mutima ne mutandika omunoonya. Kati mumunoonyeza n'abula, kye kino nti nga bwe muganye muli nnoonya. Kati olwo olugero luviira ddala ku bajjajjaabo emabega bassenga abo baagaana okutereeza ensonga zino. Kati muyina kunoonya bunoonya ensonga zino. Kabaka muyina munoonya bunoonya wabula simufunirawo ku mukeeka. Kati gwe ne bw'otambula n'osanga omusawo n'agamba Kabaka mmukola mmuwanga biki tebisobola kukola, ne bw'oteekawo ebintu bibbo biki tebisobola kukola. Olina kukola akatuntundu ke bayita ak'okunoonya, ng'onoonya omukulu oyo. Oyo omukulu ayagala okukuwasa si ye Lubaale, oyo omukulu ayagala okukuwasa ye toopu wa Lubaale, oyo Kabaka. Olina kusooka mumanya. Kati bw'oteekawo ebya Lubaale nti olw'okuba Kabaka wa Lubaale, bw'oteekawo ebya Lubaale tebikola. Olina kusooka kumanya oyo n'alyoka ate ye asumulula Lubaale, n'alyoka akutera omuzimu gwa jjajjaawo, amayembe g'ekika n'emisambwa gyo oba amaanyi g'ekika. Okitegedde? Kati omwami abuze mumunoonyeza abuze, abadde ayagala kuwasa. Kati ate mugenzi okulya nga muwulira abagobe mabega naye ng'ate naye temumulaba abeekwese. Kati y'omu y'oyo. Kati essaawa eno ekitundu ky'osigazza kyakukugoba, kyakukulwanyisa, kyakukuba, kyakunoonyeza mu bulumi, mu butiti, mu bugigi. Kati era y'ono omukazi gw'osanze omunene ali mu mini dress, ayambadde akateteeyi akamyufu, omukyala omunene. Kati era omukyala oyo omusabye obuyambi ng'oli wakati ku lusozi agaanye. Okitegedde? Agaanye okuyamba, agaanye okukwatirako. Azze buzzi ku bbali n'akinagguka n'akutunuulira butunuulizi, akumye obuyambi. Okitegedde bulungi? Kati otegeeramu ki? Kati lwoya lwa mu nnyindo, munaku kaama. Kati ddawo omale ebiseera bw'ate simanyi nkyakola kina tebisimanyi biki. Odde ku balenzi bakunyonyogere bakuweewe totandika okutunula nga kaddole. Ddamu ebyo eby'abasajja olw'okuba tosulirawo. Beera mu ebyo, beera mu bwenzi. Ate nno obwenzi tebwatandikira kuwona omwana, bwenzi bwali bw'abasenga be. Era kati ono omuwala bw'oba onoogenda waabwe ku kiko mumuwasa, taata aba alina okubuulira amazima n'akugamba omwana wange omutwala, naye tulina omuze gumu ogutusumbuwa mu famire. Basenga b'ono omwana baafumbirwa naye ng'amaka bagendera mu baali nga benzi. Kati ono omwana ayinza okuba yagabana omuze gw'abasenga be. Mutwale ng'omutegedde, tomugoberanga ensonga eyo. Bw'omukwatiranga mu bwenzi, kintu kiri mu famire, kiri mu musaayi. Okitegedde? Akati ono omwana mwenzi tasulirawo, azze ku bya bwenzi, azze mu by'abasajja. Bw'aba tabikoze tabeerawo.
yabifuulanga byakulya, yabifuulanga bolaba akazannyo nti kangene nzannyemu wali, kangene mpomerwemu, kangene nnyumirwemu, kiringa kyewuubo kati. Yafuuka kyewuuba, yagala yeyeewuuba. Kati ddamu ebyo ogaana okumanya ebintu by'oloota ojja kumbuulira. By'oloota bikulu. Ddamu kuteekayo akasolo. Okitegedde gy'obeera wakifuula nga kibumba nti buli ajja agulako. Okitegedde mugenda ne munsobera. Singa kyali kisoboka mwandibadde nga musobola okukasibako, kubanga bba abasajja, omusajja asobola okukasibako eno ku mumwa akasumulula agenda kufuka n'asibako akaayi. Naye kati mwe temwinawe musiba akamwe kakula bubi, temwinawe musiba okugjako ng'okatunze butunzi ne wuzi n'ogenda ku kyalani ne weebambawo omusajja n'ateekamu empiso n'akatunga, awo nsobola okuwulira. Naye kati mwe temwina kasibawo, mpozi era nga batungiddewo zipu n'obeera ng'osibawo nga kalinga kasawo k'omu ngalo. Manyi akakasolo nga bakataddeko zipu, manyi we kaba kafaanana kana, waliwo buno obusawo abakazi bwe bakwata mu ngalo, kabanga kasawo. Kati katwale ku kyalani batungewo ka zipu, awo nja kuwulira. Naye watali ekyo bw'otategeera ebintu bino by'oloota n'odda kwesigama kasolo mbu tosuulirawo biki, simanyi mbu bikunyumira, nkusaasidde. Okitegedde, manya by'oloota, manya by'oteekeddwa okukola n'ebyo ebyakulangibwako. Kimanye okuva n'olwaliro nti oliko obuyinza ate olina obutambuza. Oli mukakabaka, yoyo nvubuka abadde akuperereza akuwase, oli mukakabaka. Ne bw'onoogaana omumanya nga bukyali, kati amaze okulangirira olutalo era kati akuzze mu butalabika, yoona ate kati oluvannyuma abadde akugoba nga tomulaba, y'oli abadde ayagala okukuwasa, y'omu sitiiru, y'omu omusambo gwo gukyefuula, gujjira mu langi nnyingi. Wano abeera akugoba nga ajja akukuba emabega ku magulu naye nga akwekwesi nga y'oli era y'omu. Okitegedde? Kakati omanye obuyinza mw'otudde, ono omukyala abwolesa, oliko ekitundu ky'Abannakayaga, ekitundu ky'Abamweyana, ye mini dress, oliko ekitundu kya Mama Nabinene, kye kikazi ekizze nga kinene, oliko ekitundu ky'Abasese, kye kiteeteeyi okubeeramu obubala obweru, oliko ekitundu kya Mama Nabwanuka, ekyakiwanuka, kye kitundu ky'ekiteeteeyi ekimyufu. Omukyala takuyambye bwe buyinza, ojja bukolerera bukolerezi nga tolina kukwatiddeko. Bw'onooba otereza lubaale ne ssente zijja kutuuka zifuuka olufumo nga tokyalina kuwa, nga bulijjo ne boowola tebakuwa. Ne bw'obanja nga tebasobola kukusasula. Ssente zijja kutuuka zikubule nga teriyo omuntu ayinza kukuyamba wabula nga ggwe wennyini ggwe olina okweyamba. Kola ssente ozinoonye, ozireete zikole ensonga. Ojja kutuuka okwetaaga emisamwa nga tokyagiraba. Ojja kutuuka okufukamira nga okusaba buyambi nga tokyabulaba, ng'olina kaaba bukaabi. Okitegedde? Akati genda mu maaso tulabe, genda mu maaso. Kati waliwo omu yabadde bamuyita Nakalema Margaret, n'aŋŋamba Naddamba sigenda kuleka ankusabira amagezi, kwe kutunula eno ettaka gye likoma nga waliwo obudaala bubiri nga baatemamu eddaala bbiri. N'aŋŋamba kati linnya wano ekigero ekisooka n'ekyokubiri mpa omukono gw'onkusike, n'annyamba oyo n'ensomokawo. Naye nga bannaffe maaso bo badduse dda baatulese. Kati oyo Allen kyaba agamba naye mbalabye ekkubo lye bakutte, ne tudduka tugende tubagoberere, ate ekkubo lye bakutte nalyo nga ffe okutuuka eyo ate nabo nga bakomawo badduka emisinde. Kati nze ne neeyongerayo okkondabe maama nnyabo nga wabaddeyo eddundiro ly'ebisolo naye empologoma, ne ndaba empologoma ng'ejja kutugoba, ate empologoma ng'ekyuka ng'engo. Ne ŋŋamba okuza kutuuka ne batugamba ebyo ebisolo bw'obiraba birya abantu, birya ne bikumira n'ofa. Ne tweyongerayo ne tudduka, nagenza okukakkana nga tutuuse ewande lya kulawunda abawo tukubita taala. Tulinayo twatuuse. Kaakati mu kitundutundu ekyo kitegerekese bulungi. Omukyala ono Allen Mutoolo bwe yagaanye okuyamba n'agaanira ddala yabadde mu kamini dress, wabula ate oluvannyuma walabye omukyala ayitibwa Nakalema. Nakalema kitundutundu kya bamama Bannaalongo, era Nakalema y'omu yono omukyala ali mu dress ennyimpi, era y'omu ye Nakalema. Nakalema naye Nnaalongo. Nakalema just kumanya na kutegeera ogwo mweso nti Bannaalongo erinnya mwe baasinzira okukulemesa. Buli olwota Kalema kiba kitundu kya kulemesa, ekitundu Kabaka Bulamu mwe yakkira.
okutulemeseza obulamu obulungi okujjako nga tutuukiriza ebibye. Kati Nakalema y'omu yono maama azze ku bbali akumya obuyambi, y'omu ekintu kimu mu bibiri, omuntu omu mu babiri, okitegedde, y'omu ye maama Nakalema. Kati ono omusabye obuyambi n'agaanira nadda wali ku bbali n'akutunuulira butunuulizi. Kati ogenza okulaba ng'olaba Nakalema, Nakalema n'akugamba ke nkuyambe, n'akukwata ku mukono n'akuyisa eno ebbali. Kyekyo otegeeramu ki? Nti akakisa k'okyayinawo kakozese. Nakalema alangiridde, nja kukwatirako nga nsinzira mu bwa Nakalema, naye singa onooba ogaanyi nja kufuuka Nakalema owa ddala. Kati Nakalema owa ddala singa omusambo gumala ne gufuukamu Nakalema, gwe omukyala gw'olabye, omusambo gw'olabye omukyala omunene ali mu kateeteeyi akamyufu n'afuukamu Nakalema, obudde nno bujja kuba buzze ku bunnaabwo. Kati afuuseemu Nakalema mu ngeri y'okukulaga kiki ekijja, kiki ekiddako. Bw'onoogaana okumanya obudde nga bukyali, ogenda kutandika nga buli kyokola kya kiremya, nga n'egyokoledde ensonga bw'otaayo bawakulema. Emikwano gye kwesamba, emirimu gibeere gya kiremya, buli kimu buli kyosuubirako kigaane nga bakikulemesa. Kati Nakalema, kati okukwatirako n'oyitawo, ogwo gubadde mweso. Ebyo byonna by'ebiseera ebijja mu maaso. Bw'oba oganye okutegeera kati linda embeera ejja. Okitegedde? Kati ogambye bali bonna obwedda bakuyitako ng'oli mu kaseera ak'okusomozebwa, ne badduka ne bakuyitako ne bakulekawo. Kati Nakalema wamaze okusomesa ewantu awo ate ne mubasanga nga bakomawo. Kati bwe mweyongeddeyo mmwe ne musanga ebisolo nga bingi nnyo, naye okusinga weetegereza mu mpologoma, naye ng'ate bakugamba ziri abantu. Kati olugendo gy'olaga lwe luliwa? Olugendo gy'olaga bakugamba nti Kabaka ye ttaanuwo, Kabaka ye Rastimaani, ze mpologoma z'olabye z'osanze mu maaso. Ezo ze zikuwanja, era bagambye ziri abantu, era bw'omukwato bubyakulya, kubanga Kabaka yeeyubula bweyubuzi mu bwakyefuula bwe mu langi ze nnyingi, n'amala n'adda mu bwawalumbe. Bw'aba anaakuvamu adda mu bwawalumbe, bw'aba anaakusanyukira adda mu bwabulamu. Kati bakugambye empologoma zirya, ate empologoma bagambye ye Kabaka bulamu. Kati ekigambo zirya kye ki? Ogwo mweso gukuwooninga, eyo wooningi nti Kabaka mutambuze ng'omanyi nti onoomalako naye. Bwakulema okutegeera ddabuzi mu kitundu kya walumbe nga yeeriira, okitegedde, okukuba kufa. Kati kyekiri kye bagambye ku mpologoma nti ziri abantu. Oyo ye Kabaka gw'osanzeeyo, Kabaka ali abantu. Okitegedde? Ndoza nako oteeka okuba kategedde bulungi, n'olwekyo tutereeza Kabaka akubanja, era ze empologoma ezo z'olaba, era yoona ayagala okuwasa biki bwe bityo, era yoona akuyigga naye nga tomulaba, naye ng'ate akugoba. Kati bannaalongo bakubanja, Kabaka akubanja, bannaalongo bakaaba Kabaka. Akati ndowooza funa amagezi agagoba enswera ku bbi nga tomaze kuwalirizibwa, otereze ensonga z'abajjajjaabo. Kitegedde? Ne tuyimirira ku kapande ka poliisi nga kaliko Lwandegeya Police Station, era ng'emabega waliyo poliisi. Kakati ogambye nti bwe mudduse nga muvudde wali ebisolo ebyo bye musanzemu empologoma, musibidde Wandegeya ku bitaala. Ekigambo Wandegeya, ekigambo ku bitaala, Endegeya balongo bajjajjaffe Kiwanuka. Waliwo Endegeya emmyufu, balongo bajjajjaffe Kiwanuka. Endegeya enzirugavu balongo ba taata Kabaka bulamu. Nkiddamu. Endegeya emmyufu balongo bajjajjaffe Kiwanuka. Ate nabali ku oligeno nga si kuteebereza. Endegeya eza bbulaaka, waliwo ekika ekya bbulaaka balongo ba taata Kabaka bulamu. Okitegedde? Musibidde Wandegeya ku bitaala. Ewandegeya wabeera wajjajjaffe Kiwanuka, era yenna nnyini bitaala. Kyeki bw'onooba otuusiza okukola lubaale, oba ddi oba ddi kati gw'omanyi, oba n'omukola oli mukadde, oba n'omukola mu kaseera kano gw'omanyi. Kati bwe mutuuse Wandegeya ku bitaala mweso, Ewandegeya ku bitaala maka ga jjajjaffe Kiwanuka. Sigambye wali w'omanyi Ewandegeya ku bitaala, no, kati ndi mu kitundu ky'obutalabika. Mu butalabika Ewandegeya ku bitaala maka gaani? Mu butalabika Wandegeya ku bitaala maka ga Kiwanuka. Kati olina okujja n'otabaala entabaalo zonna, kyokka mu ntabaalo z'olina okutabaala mulimu olutabaalo lwa jjajja Kiwanuka.
okitegedde ebuwanuka olina okugenda ebuwanuka kyokka okigambye nti ewa Kiwanuka yewava ettaala ekutwala mu maaso ye nannyini bimuli ye nannyini ye nannyini ttaala Kiwanuka ogendagenda okunonayo ettaala okitegedde kaakati mu mbeera ezo bakugamba ki mu ntabaalo z'olina okutabala mulimu olutabala wa jjajjaffe Kiwanuka okunonayo ettaala n'okunonayo obulongo kitegeeza ewa Kiwanuka oligenda n'effumu ery'ekikomo liba lya mitwalo ndooza 8 oligenda n'endiga oligigula wakati w'emitwalo 35 oligenda n'ennyondo egula emitwalo 2.5 oligenda n'ensumbi ya mimwe 3 ensumbi endooza egula nga 1,000 oligenda n'ettaala y'omukono n'ogenda ne palafiini n'olutambi n'otuuka eri kubanga olubereberye tukugamba nti akuwagwoowa kati ebintu byonna byakuwonga mu lusozi olwo olw'ebuwanuka ettaala y'omukono otuuka eri ogiteekemu amafuta n'olutambi eyake bagikwanjuze kitegeeza otutta ettaala ogenda kudda na ttaala kati ebuwanuka eyo kati nkubuulidde ebyayo okitegedde kugambye obanga otabaala entabaalo osookanga wa kabaka n'oddako ewa Bamuyana ye mukazi ono abadde ayambadde mini dress ate kabaka y'oli omusajja abadde ayagala okukuwasa kati azzeemu okugoba nga tomulaba omukazi abadde mu kateteeyi akamyufu era y'omu y'oyo omukazi omunene kateteeyi akamyufu kamama n'abawanuka kati olina okugenda ettanda olina okugenda wa jjajjaffe Bamuyana olina okugenda ebuwanuka olina okugenda ewa kabaka wannema kati yoyo Lubaale tazunzibwa ku basawo mbw ate nteekawo ndege ate nteekawo lyato yoyo manyi tubagambye tukooye naye ate temujjaamu temukwata kati Lubaale wa ngendo wa ntabaalo so si wa bino eby'okumusawo nti ettabaalo ttabaala ate ettabaalo gye liri ttuufu ettabaalo musobola oddimalamu ennaku eziwerera ddala 9 kitegedde kati okay kati kandaba akatunduko akasembyeyo engamba bannange kati lengera ekkubo likyatubulidde ddala ate ng'awo kiraga tunoonya kkubo litutwala Namuŋŋoona neŋŋamba onaani Aleni kati ate nga Nakalema ye yatweyawuddeko dda saategedde gye yabulidde kati ate nga tusigadde babiri neŋŋamba eno Aleni ne mugaba naye kati tugenda kukola tutyo kati tuli wa ndege yakubitaala ng'emmotoka ezimu bazisibye n'amapikipiki bwe bati ate nga balaba nga round about we mugimanyi eriko ebitaala bano basala bano badde eri ne mugamba kati wano tugenda kuyitawo tutya awo kyova wabaddewo ebbali wayimiriddewo omusajja ng'akutte akatabo ka risiiti ne peeni ya bbulu n'ajja n'atubuuza nti bawala mubuuze mulagawa oyo Aleni kyava amugamba tugadde tugenda Namuŋŋoona naye ekkubo likyatubuze kakati olaba kati Lubaale akunenya ononsonyiwa naye Lubaale yennyini yali mu byogera Lubaale mukuloopa agamba mbu amagezi olina matono okitegedde tubadde tunoonya kkubo litutwala Namuŋŋoona naye likyatubuze ekyo kitegeeza omuntu alina amagezi nga matono naye likyatubuze tuba tunoonya kkubo eritutwala Namuŋŋoona naye likyatubuze okitegedde kati Lubaale yennyini yakuvumye nti obuliddwa amagezi agagoba enswera ku bbi weesiruwazizza okyalimye okutegeera ye muntu ow'amagezi amatono kati wandege yakubita atukunnyonnyoddeyo kati onoonye ekkubo erikutwala Namuŋŋoona ekinyonyi kye bayita Namuŋŋoona kiba kyambadde kkala 2 kkala enzirugavu ne kkala enjeru otegeera kinzize ensomesa ku kabaka n'ensomesa ku kiddugavu n'ensomesa ku kyeru byebiki nyonyi ekyo kitudde mu Bwakabaka bulamu kitudde mu Bwakizza kitudde mu Bwamama Nabinene nyonyi ekyo kyolaba
era ekyo kinyonyi kiri abafuuye emmere yakyo enkulu kati abantu nno babeera n'emyeso naye Nakalema alaze nti owamulese abadde taliiwo kati bw'onooba otegedde nga bukyali osanga onooba n'akalembereza n'ekisa naye ekibatta kudda eri mu basajja banne wala kikatonda yakikola bw'ati abantu ne bazaalibwako n'obusolo waliwo ebintu byonsobola okugenda ewa Katonda oba ne munenya kanyenfu n'olunaku ogenda omunenya ogaye kati abakazi lwaki babatekako obusolo kuba bubalemeseza bye balina okukola tebakyezimba kati balowooza kulya ku busolo bakeera kutuula kusosola njala nosanga yeebakiriza kumbe ekiro yasuza akola nga malaaya yeetunda naye nga mukazi mulungi wa kitiibwa tosobola muteebeza ekyo okitegedde kati Katonda ono yeetaaga kubuuza kandabe olwokuna luno olujja nja kumubuuza naye ekyakuteesa obusolo ku bakazi kiki Okay. Oyo omwami kyavaddeyo emitwalo 2.5 n'agiwa oyo Allen n'amusayingira n'ekisiiti n'amugamba tambula ogende ezo ssente zigenda kusennamuwoona mu katundu wonna ng'ogenda kati ne ŋŋamba Allen ate nzondesi ng'ate sinagamba mune esente ze bampadde zituusaako omuntu omu kati naye weeyiiye omusajja n'atuwulira nga twogera n'agamba noono mume naye abadde mukwata kkubo lye limu n'amugamba ye omusajja nange nampa emitwalo 2 n'aŋŋamba gwegenda otandikira awo obulamu ne tugenda twagenza olaba tutuuse akatundu bakayita Nakibinge siteegi y'ennamuwoona bagiyita Nakibinge nga tugenda naye ate twagenza olaba nga omuntu gwe tubadde tunoonya ekiraga tubadde tulina gwe tunoonya nga tunoonya step mother wange ssaawa zino Naalongo gye nakulira kati owulidde endowooza abadde bagenda Namuŋoona baguukidde Nakibinge omuntu obwedda gwe banoonya step mother we Naalongo gye yakulira step mother mama Nabinene kyekiri ekiwala ekibadde mu kateteeyi ka mini dress obwedda ebinjasa emimiro obwedda byenjogerako ansa ofundikidde onoonya step mother wo ng'omulabye gye wakulira Naalongo Nabinene step mother ye Naalongo li gwe tubadde tukunyonyola abadde mu biti bibadde nga bina Nakayaga n'abawanuka Nabinene okitegedde ye maama oyo era ye Nakalema kati bonna babuze kati n'osanga step mother bulijjo nga gw'onoonya kati kyokka ng'ate mwawuzisa onoonya musajja yabadde ayagala okukuwasa kati omusajja anina aggamye omusajja kyefuula omusanga n'akusongera ku Nabinene mukyala we okitegedde alo gy'oli jjajja obusubi naggambye butwala eri namaze otuteera lutu 2 olese busubi bwa nnyanja bwennyini embubbu kamupesenga akubuulire obwendeese bagambye bujja kumala kale nziwera bwendeese anti ew'okusereka si wanene nnyo mumpe nno gy'oli kati nja oliretedde sene mmeka balireese nti essubi oliretedde sene mmeka essubi balireese essubi lina amala essubi lina amala kale kambajje kajja eno muwe sente
Okay, kale abakuume lisodde ne dunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze omulangira Jjuuko mu Nabuddu.